Kati tuba briefing ekyoba briefing. Kugenda mu Republic y'omuntu mu bantu nga 10. Notandika kwogera n'okola ebintu bye twagala. Kale mulete entebe wano. Mulete entebe. Gye bawa briefing kye baagala. Yes, okay, basema ne banyabo twagala okubategeeza nti nate tuguddewo olutimbe lwaffe nga bulijjo okubanga tukutuusaako akatambi akapya okuva mu Light Star Film Industry ne MGB Film Industry nga beegasse wamu okubanga bakutuusaako ka firimu. Jjukira mu firimu buno bw'ayagala obulaba, ayagala okubugulako, ayagala okubwanga obulaba, ogenda ku mukutu gwa YouTube busange bwayo. So n'olwekyo tukwaniriza, twagala otuwagire, twagala otuzeemu amaanyi kubanga tuli wano bufirimu buno tuteekateeka okubanga buyigiriza era busomesa era bukwongerayo. So tulina ttiimu eno okubanga tusimbula okubanga tutandika okubanga tugenda okufulumya akafirimu akapya. So balaba beetegese bulungi. Bye bino bye tugenda okwogerako nabo nga tugenda okubanga tugenda mu kafirimu kaffe akapya. Basebo ne banyabo nga tugenda okutandika okufuluma field, okugenda mu field, oteekeddwa okubeera nga tuli wamu nga ttiimu. Okay? Nga tuli wamu nga ttiimu. Ekirala tetwagala muntu atubulaabulako nga nti ate nze ngenze wano, ate nze nkutte essimu bweti, ate nkuze bwendi. So tulina okuba nga tutambulira wamu. Ekirala tulina okuwuliriza, okugondera amateeka kubanga amayumba g'abantu ge tugenda okukozesa n'ebitundu kino kye tulimu tulina okubeera nga twefuga, tulina okubeera nga tulina empisa. Ng'abazanyi ba firimu tuteeka okubeera n'empisa. Ekirala oyinza okuba ofunyeemu obuzibu bwonna, osobola okuzza omu ku bukufe n'omugamba nti nfunyeemu obuzibu buno na buno naye nsaba okuwumulamu oba nsaba okubeera bwenti. Ekirala kye tukutegeeza, toteekeddwa kulya kintu kyonna nga tokikoze eki, okuleka nga gwakyegulidde ku dduuka oba nga okijje mu ngeri yonna gy'omanyi nti kino kye kino. Ekyokubiri, buli omu abeere megawamu n'okubeera nga akola ki? Akola security ku ye. Ebintu byaffe buli omu byozze nabyo, making sure nti gwe security y'ebintu byo kubanga nti tulinawo security yonna. Ekyokubiri, ekirala tetwagala kuwulira nti nze essimu yange yabuze, baaga yange yabadde bweti. Wabula tugenda biteeka wamu tufune omuntu asigalawo, then ye bw'atuuka mu kiseera kye tujja kufuna era akomawo asigalewo naye agenda akole ki? Azanye. Tukozese obudde bwe tuyina kubanga obudde tuyina buki? Butono nnyo. Tozanyira mu siini gye bakuwadde, tozanyira mu budde, okitegedde. So bwe tunaakola ebyo tugenda kwangu kubanga tukola ki? Tukola tusobole okuvaawo mu bwangu. Mukulu Julius Sokoje, kati ono y'omu ku team leader gwe twagala okwanjulira nti akoze kyamaanyi nnyo okutuusawo akafirimu kano, era twagala okutegeeza nti agabeeko obugambugambu butonotono bwayogerako gye muli, tusobole okuba nga tugenda kuba tubaawo abatiimu leader abasinga babeeko boogera mu ddakiika ntono nnyo tube nga tutandika. Sebo oyogera ki?
ku mulimu guno. Basebe ne banyabo soka kubabuza amaze muteyo amanya nze Kalega Justus nansonyo edobozi yange sidungi mukasera kano Chichi walide nyama savo. Nange simanyise. Wama savo. Nayo nange simanyi. Mu industry no nkoranga assistant director. Mbasabo kutuwa abana tweyongere mu industry kuba tubagala. Ekyokubiri nsaba nnyo abatulabe eyo ku YouTube, Twitter, Facebook, Instagram ne TikTok. Mongere okutulaikinga, subscribinga, nene kintu tape tutongere okutwandika waggulu. Industry no mazeme myaka ena simbi nungi wasine ekibi kyenjera byemu byonna byendaba nkyali mu birungi byokka ate nsuubira nti tukyayongera okukola ki okubiwanika waggulu. Mu bayimbi ba Uganda nsinga nnyo okwegomba Kabanana. Mu bateeka enakinyawo neetaaga Done Kyaga, so nwanirira nnyo okubasuukako nabo beneegomba baneegombe. Okay. Tuwulidde ebigambo byo. Katuyite naleeta wa leero firimu eno agenda okubeera emabega wa byonna binafulumira mu firimu eno. Bwe munaabaamu akasobi, bwe munaabaamu akantu kano naye ng'ate tumumanyi ono omukyala mukugu era ono omukyala akoze bufirimu bungi nnyo wano ku nsi ya Africa. So olwaleero tuleese naleeta agenda okubeera nga buli kantu konna akasupervisinga. Mama tukwaniriza ku lutimbe. Tukwaniriza ku lutimbe okubeera nga olinako ebigambo by'otuwanga ffe abalabi ebituzaamu amaanyi ebitubuulira nti kyogenda otuwa kyekituufu. So tukwaniriza jangu oyogereko katono gye tuli. Nsanyusa okubalaba. Nina essanyu lingi nnyo okulaba nga ali mu kifo kino. Abakyala n'abaami tuwaniriza omunyagala ne bakutanamu nga Betty. Wazi oyongerako n'eryamuyimbwa. Olwaleero tugenda shootinga firimu yaffe mu gurupu eya Starlight. Light nsaba okutuusa obubaka abapya abalimu bambi bwe bakuba paati bizanye bulungi. Tutumula paati yo gwefa ku paati yo tofa nti gundi azanye bwati nange nzanye bweti. Nedda gwezanya paati yo ogikube kiri gy'oli kubanga buli muntu alina omukisa gwe. Osanga mu paati yo Mukama wange n'okwewuunyisa. Seera bintu byakwogera naye mu firimu eno ninga naleeta. Yes, kanaleeta waffe bisomoza ki by'osanze mu kwanaleetinga firimu? Kubanga mukolaganira wamu ne director ne ba cameraman. Tumanyi tubulire ku tontoni. Ebisomoza byesanze mu firimu eno tugenda okusuutinga. Si ebiri awo ebingi ennyo. Ekizibu kye tulina kiri kimu. Okukwatagana kyali kutonotono. Naye bwe tunaakwatagana ne tubeera ekintu kimu. Nsuubira tujja kweyongerayo. Kale amina. Basebo ne banyawo katubasiibule tugenda kugulawo nate okutandika okubanga tusobolula. Katubasiibule amannya agasigadde nze nsigadde nga nze omusajja akutuusaako byonna byogenda okulaba. Omusajja akutuusaako ekintu ekigenda okuyugumya Africa kubanga zino firimu. So tukubiriza gwe omwana omutaala eyo omuvubuka weetanire nnyo okulaba ekinnayuganda. Mwabakadde abaleeyo mwetanire okulaba ekinnayuganda. Wagira Uganda gisupporting kubanga nayo bw'ina tutumuka bw'ina avaayo abaana baffe bagenda kubeera bulungi. Era y'ensonga lwaki ffe tusula tetwebase tulabe nga nti eggwanga lino abaana baffe baba n'emirimu n'ebintu byonna bye tukola bitambula. Bye bye.